Tubaniriza nnyo ku YouTube channel yaffe Life Experience Uganda nange mwana muwala wa Asha n'abaana matuba nange mwasibye mutya muli mutya kansubire nti muli bulungi nnyo ddala Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ate abatali basiraamu Mukama yeebazibwe nnyo nnyini ddala ate nga bannange tutumira ku bantu ab'enjawulo abatulengera mu nsi ez'enjawulo abatulabira e Uganda n'abali abroad bannange thank you very much buli we mutulaba bwe tuti tuba tuleese ekipya nga we mutulaba Team Life Experience Uganda mbeera ne bannange okubaako nga tukubaganya ebirowoozo twogera ku stories ezitambula twogera ku ki ekiriwo twogera ku ebyo ebigudde mu ggwanga ate olunaku olwaleero tukoledde wano ku Silverback eri wanene ku Salama Road gwe munange ayagala okuba ng'oleetako omwagalwa wo n'akyakala n'anyumirwa n'omuyiwamuko kwegamba n'omutwalako awo tukafuka li executive kalungi nnyo jangu osanyukeko n'omwagalwa wo ate bannange bagamba okwogera ennyo sikola ki kampe ku bannange akazindaalo ate babeeyanjulireko ate era tutandikira awo abaayi Bana abawuliriza baffe abalungi nsanyusa okubalaba Chloe for you again. Kansubire buli muntu ali bulungi obudde bwakiddedde wano we tuli it's gonna rain naye we are good kansubire nti nammwe muli bulungi. Okay kati Chloe bawo yakugamba nti bw'oyogera empola mpola wakwagalira nagenda okukizuula nga ebintu bino ebyokuleekaana ennyo omukazi biweebuula namu ekitiibwa. Oli mwana wa Mumbejja oba oli Mumbejja? Siri Mumbejja naye neesanga ngenda neesootinga mpola mpola mu nsonga z'eddoboozi. Okay Nash. Mwewebuula bakyala tukwana tujja kuwoggana dda waliwo omwana omuwala asukka okwogera like mama ndeekaana oli kunze bebe aweka nkugambe omanyi nava omanyi abantu balina ennyo ekintu kyeboogera nti class naye ekintu kya class tekiri all about money because I hear when some people see abantu abalina sente they call that class but class erina ebintu bingi nnyo awo wennyini sooka okomaawo nashoka weeyanjule kirasi okinyinyonyole bulungi otyo nobuuza naye amanya n'eddoboozi nze Nashintare wena abatulaba tubeebaza okuba nga mutulaba mutufollowing musubscribing ebinyuma bikyali mu maaso ate tweyongera kuleeta mukwano sijja kukavaako nasaakadde obulago munansonyiwa nti nze nkuba live band. Okay wow nga tutuyita bayiza we bakunoonyeeko munoonyeeko okozesa Nashintare ku YouTube bambi ayimba bulungi munoonyeeko ab'emikolo Hot Music Band. Okay kuba omuziki mikolo birthday party n'olumbe by the way tuyimbirayo ekisigwe oba mbayite ku balongo bange n'okwalula mu church everywhere wedding introduction kuhingira byonna tukuba live band katudde ku class Chloe soko otunyonyera ekigambo class waliyo abawala abatulaba eyo nga tebamanyi kigambo class ekitegeeza eri omuntu atulaba eyo nga tamanyi class ekitegeeza kinyonyola omuntu no class etegeeza ebintu bingi lwakuba no mu Uganda abantu bamanyi nti omuntu alina ssente yalina class which is wrong. Anze nali mmanyi omuntu asomye yalina class. No. Kati those two bibuzaabuza abantu. People think omuntu ng'agenze ku ssomero abeera ne class but temwerabira nti ne mu basomye tulinamu ba idiots tulinamu abantu abatategeera. Yes otyo yes tulinamu abantu nga balina ssente naye nga zajja they are not nga basooka kufuna ssente nga tebannafuna mpisa za ssente okitegeera so kati omuntu yenna nga like you don't know how to handle yourself buliwo mu kifo mwoli kuba kati naava buli muntu olina okumanya engeri gye weehandolingamu buli weero kye kiraga omuntu nti oli class kati ndaba wana abawala baddawo ku TikTok you're not my class you're not my words but someone that is claiming class oli ku live every day like what kind of class do you want every day like honestly how are we going to respect you nga buli lunaku ate tomanyi nti nava abaganda bagamba omuntu gyakoma okwogera ennyo oba oyonoona because every day that you want to speak byoyogera ebifunyo oyonoona okitegeera
So as you claim for class, try as much as you can okola ebintu ebigwa mu class eyo gy'oyagala. But don't ask for class that you don't know the value of class. Naye otugamba class, I'm not your class, I'm not your type. Nze omusajja gwe nnina sente zaalina, kale your man has money and whoever you're dating has money. But then are you worth that money? Oba just kasima kakugwira bugwiza omusajja n'omugwira ali eyo ekibambulira kyamugwira tamanyi na ngeri ya seta ulu. By the way, do you know these men regret? These men regret, by the way. Wala omusajja gw'oyinza obeera naye natuuka n'agamba naye, how did I fall into this trap? Like ng'ofuuse problem everywhere. Kati I don't think okujjako omusajja oyo nga twetaaga omutwalako ebutabika ne tumukebera n'abo. Sisuubira nti omusajja w'omuntu nga IQ ekola bulungi asobola okulaba mukazi we leero ku live babababa n'enkya babababa n'enkya n'oŋŋamba nti lava esigala eri kyekimu. Kyova olaba nga tubalaba ne tubalaba nga tulaba kapo ne tugenda okulaba nga kapo somewhere somehow we get in the silence ng'eri omusajja yeetereeza olumala nga bagamba bw'ate abadde nga cheatinga biki like you've been a problem in the back. Okitegeera kwegamba class ekisukka bakyala musukka nze ntunuulira omuwala ku TikTok ng'ayogera wano gino emimiro ne gireeta n'emisuwa like n'akalimi akasemba yako gwe bayita omudokoole omanyi omuntu n'ayogera ku live n'eddoboozi ne lisaakaala kilasi eriwa kasobole tunajjamu ekigambo bannange nedda sika class kujaagala naye we tuba tujaagala nayo tugikole ate n'ekirala abantu kye beerabira nti ne wobeera nga tolina ssente osobola okweteekamu class kati naava nina ebifo bye nsobola okugendamu ne bye sisobola waliwo ekintu kye nsobola okukola ne kye sisobola nga nswala banandaba batya kati olaba live alone class there is something that is going on right now. I want us to judge things. Okay, we are not going to judge because bingi bye tutamanyi behind the roof. Olwaleero omukazi bw'aba abadde silent about certain things and then you come and open up ne tuwulira opinion yo obviously tulinda opinion yo litukole ki tugiwulire nojja n'ogireeta. Bash yawandiika statement eja emo eja Bash naye Brad akoze live nga lunaana ate yali mu kwonoona kyekyo kye nkugamba nava nti the more you speak a lot otuuka n'oba ng'ofulumya rubbish ng'ofulumya rubbish nga tokyamakinga sense like kati olaba abasajja be bali okureplyinga this guy not even women because I mean women have done their part. Omukazi yayogera kye yayogera like she gave her side and that is it. By the way kantunule na mu kamera Bash ani Mickey tubadde tukusaba totwononera basajja baffe wewe bakunyiza oba Bash yakunyiza please tuyambe totwononera baffe yagambye omusajja omukyala simayi omukazi wabeera ku Snapchat oyo muleke omukazi simayi waba nange kati yali kuki kuba nange mu following ku Snapchat yali kuki omukazi waba ku Snapchat kwegamba otwononera tewaliwo gwayo ate naava ekyo ekintu okiremeddeko okuva lwe twaze okyesibyeko tewali musajja ategeera gwebonona gwe basaamu bwongo omusajja yenna ategeera ng'ali ku bintu bino wammanga asooka ave ku bakazi abakazi n'osobola okubeerayo naye omusajja abeera ku TikTok 24 hours oyo taba musajja omusajja abeera ku Snapchat 24 hours taba musajja omusajja abeera mu showbiz 24 hours taba musajja mukwano oba omuyina n'oba yes woba omuyina noba kuba wanyaawo nze sibiriimu ebyo bannaye mugambye eki omusajja abeera TikTok waliwo sokoleke banneerulira kyogere ekyo tetukiddamu nze nakoowa abasajja ali ku Snapchat munansonyiwa n'eddoboozi lyasatu oba Snapchat omusajja nga bisawo ali mu serefie ye yeetega mu filter okay no let's Bane, to be very specific on these things, of late, Snapchat, about going a business wise, eri bakolera of late. If a guy is using it which for business. Okimanyi nti eriyo guy apostinga nga postinga business ye naye ng'atoli yeetega wali yeetega. Kati bano bengamba walababyeko guy n'akweza ekifaananyi ng'ali mu filter nga n'amaaso kuliko obukoowe
wangi imagine nati filter ezimu zikola eyelashes naye kuba ekifaananyi filter ye mukwano mutuukeko live batandise abakyala omusajja alina weetaaga okubeera ku ezo platforms ng'olanga business. Yes. So si kubeera buli challenge yaze e Kampala kati luno mulusubudde ku bbeeyi layisi abasajja b'abannammwe lwaki mukimanyi nti mulimu abasajja abalya ku Snapchat nga yo okwetega kwafunira kati waba beetega ekyo Mick yavuddeyo n'ayogera nti omukazi ali ku bino omukazi mbadde nsaba nkwano Mick tomuleeta mu nsonga zino because bwe tuba twogera ku basajja mulenzi please don't bannange nze kankubuulire by the way naava nze omanyi nze I come so late on certain things nsooka nentuula ewantu ne following up story nenjiraba kati Bashu we yawandiika bye yawandiika I felt like maybe we need to hear something else kati ne wayitawo sometime ng'akaliro kasusse mukwano ng'aba emmundu zisituse nezebombo zavaayo zonna ne zivaayo nenfuna neŋŋamba kale kati bamukutte bulijjo we twagala naye n'asumulula kati that was enough for us to know nti kino kituufu kino kikyamu okitegeera shishush n'asirika bulungi nnyo teyaddamu kati mukyala akati ate oli n'akola omukazi kye yandikoze wololololo bannange bw'ofuna omukazi nga tayagala kola gwe this guy is talking about girls bano abawala be bakwanira ku mwenge baali mu kunyumyako baali mu comparinga n'omukazi gwe yazaalamu omwana like ate nga waliwo omusajja Chloe akwana omukyalo olunaku olwaleero nga tagala mukazi we kola okay now kakati omusajja waba alina ssente n'ava and abakazi bye twagala bitono nnyo omusajja akufunye akutadde ewuwe abamu bamanyi obbateekawo ewaka nga waliwo small business ewaka naddala abasajja balina ssente babeera n'emirimu egy'amaanyi ewaka and omukazi asobola oba nga takola naye ng'alina byarwaninga personal naye ssebo gwe nnoono atumanyiira mbu tofuna mukazi atakola biki baabeeranga n'omukazi oyo babiri ku live enkya n'eggulu okitegeera ng'omukazi abuildinga eyo gundi gy'alina essaawa eno abuildinga that legacy kati olwaleero ssebo ali kumutaaminga ng'omukazi atakola like really is that fair tafaliri yamwongerako omanyi abasajja tebasiima naava I've had a man in my life a young man what have you done for me imagine yambuza Chloe let's be honest kiche wali ompadde kiche wali onkoledde owungawo mukyala abasajja tobeeyalira n'obebika kati nze kankubuulire omusajja wabanga ayagala wiiniye ayina buli nsonga yonna eyeewolereza lwakuba balina kye batamanyi ensi tebawolereza tukuwulirizaayo olwo ne tukuwolereza olwo kati omukazi wasumulula mukwano biba birala tukuwa kati teyayokyeza tebali mmuwa ate nga yabadde akola live enkya n'eggulo yefudde motivational speaker wayagala okubeera motivational speaker gwe weerabidde ebintu bye wakola ng'omusajja nannyini musajja manya nannyini maka nannyini mukazi walemwa okuraisinga omukazi n'okumuyisa mu ngeri entuufu ng'omusajja what are you telling us ate otuleekaanira nga n'omukazi atugamba omwana wali tomulabirira kati gwe oyagala tubuulirira ki mukwano oba tuula gweffe tukubuulirire ate banne teri kyasinga kunuma njiko olunaku lwe yakola live n'agamba n'okuzaala mu it was a revenge and then you come and tell us oyagala tukuwulirize like seriously kwegamba ekyo ate naawe oli taata ozadde abaana oba kikola omwana wo nze nsiba mbigamba abasajja bazadde abaana ab'obuwala bye mutukola nembagamba mweyise bulungi ku bakazi kubanga wano olina baganda bo tu ogenda kuzaala omwana omuwala kubanga omwana omuwala bw'aba wange as a mother mpulira bubi because mba mmanyi kino kyole omusingi guno gw'oli okuteekawo osimye omusingi olina okusiga naye manyi ogenda kungula okitegeera ogenda kungula olwaleero singa essaawa eno tewaliwo bawala bafuna ssente nga balya pupu
okitegeera banne nze simanyi kumanya wabula leero ndi mulalamu kyenyinza okubagamba ate abasajja Nashi tetuna kyakola ensonga ya Miki yavuddeyo n'agamba abasajja tebadeetinga abakazi batakola babeera kuzina simanyi Snapchat kugamba yatujolonze n'atumalamu ekitiibwa omukazi atakola ku mulembe guno agenda musanga okujjako atugamba obwo high schoolers bwabadde ku bano atugamba ekimu buno obuwala bwabadde ayenda nabwo bw'ayagala ekisooka gw'omutunuulire yali biki ayogera ku ekyo era ekyokubiri ayina ki nze kyemmanyi ne bayibuli ekyogera mabega w'omusajja ow'amaanyi ebayo omukyalo naye mabega w'omukyalo ow'amaanyi ebayo omwami kitegeera kati ate guno omulembe gwe twayingidde byaleeta kyolina nange mbeere tugatte bwe muba mukwatagana okitegeera kati omusajja yena asobola okudetinga omukazi atakola iyo ye yakola edda abagagga kati ate bino ebintu yayogedde ku bano balala n'atayoyo bantu mmwe eyakola edda kambabulire mulina ensonga ze mutalina mbalamu budde nashi waba ayogera wama tunuulira kino ekintu abakazi Miki bye yabadde ayogerako these are high schoolers ayogera ku baana b'amasomero guno bw'abadde alya kati twagala nashi ayogere ku bakazi nedda kati ku mulembe guno ogulaba eriyo omusajja ng'ali yayinamu akasente katagala mukazi waakole gye bali it is okay but now okusinziira ku oli bye yabadde ayogera yabadde mu mboozi z'amalwa nti oyo abadde ayogera ekiraba kyankalanya obwongo ali atya ayimiridde atya tasobola nakolera mukazi business gayizaawe twogera na ku musajja tasobola nakubeera na mukazi mu nnyumba tasobola nalabirira mwana kankugambeyo na kino mwe basajja mmwe mukazi bakikazi kibatambulira bw'obanga tonnatuuka ku ssa eribeeza omukazi ewaka n'omulabirira please don't even come to the camera and tell us because toli mu kika ky'abasajja abalina okwogera olaba ne lunna beeyawasizza abantu enseerina gwe badde emanyirira thank you those are the men that should come and talk n'abaana be babiri era nga bwabeera mu kamera bagamba nze ndi mufumbo n'abaana weyita musajja toyina mukazi waka n'omwana gw'olina omu babiri wakulemye olabirira kati otugamba ki ku bakazi naawe wayagala tugamba nti mu bakazi 10 b'okwanye ekyo kyogamba wabulayo yadde omu akutegeera gw'okuuma ewaka nakimaliriza kyembadde mbagamba nti soka weebuuze kirasi y'abakyala ki baakola ki batambulira kati ate Miki ndabanga atambulira mu kirasi y'abana abakazi abalinamu kasente tuwe kiminizi yayagala bamukolerere kati oli ku muntu omusajja atamanyi we banoonya sente ze akeera walina bizinesi wakeera tuwulira alina bizinesi wakeera tugende tumuwagireko alina bizinesi bannange mulimu abantu atalina omukazi atakola biki kubanga ye ayagala omukazi akola agenda omuteeka mu ssente amukolerere kuba ye tasobola kukola wabula kati waba ayagala bamukolerere na bino waggulu abirongoose nyirirako ate ebyo bikolebwa ku basajja nyirirako obeere nga yo presentable okitegeera wunya bulungi wanvu wamukko okusukaka owooli bannange namukubye nnyo madde manyi waakoma naava kankubira ebigambo bino abasajja bonna bebateekamu sente baba ne bino wammanga omusajja yenna nga ayagala bamukolerere ayagala bashuga mamis abana bino wammanga aba awunya bulungi aba ayambala bulungi aba alabika bulungi aba muwanvu mu bufunze abamu babaleko ne ku kirevwe ekirabika mu bantuonyogera bakirevu no nakikubuulira waliwo ekirevu kyekyavu naye nga kaakati nedda nammwe mutulekemu kati ng'omusajja tukuyita tutya omusajja nga tolina birevu era omusajja talina kirevu amanze wange tojja tetuli kwogera ku buno obuttuntu obumera wano buno obuttunta twogera ku biyadi kyebayita biyadi nebibipazo yayimba n'agamba omusajja bamulabira kirevu kati kwebyo ebintu byemmenyewo oba tobirina ngaoyagala bakuteekemu ssente bayizawe n'ekirala gendako mu jimu okole ku mubiri naye uganda uganda bane uganda etujooze sebo ne Miki naye ayimirira n'akalambira mu kamera
saboneke kalakasiza mu kamera abasajja abampi mulaba bali bulungi nava wetunulengayatuzanyamu bubi omuzanyo ogwo nava wetunulenga bwoli ofuna omusajja gwosinga saagala njagala omusajja nsinga kubuwamba Nemiki kyewakoze kibi nnyo era tetwatandise wabula tukubodde naffe abaali bafaani watugobye by the way yayogera story yanyumira ne nga bambi ne musaasira naye ate wagenze n'oyonoona because oyogera nnyo tokati the truth is singa wali ebintu we byali we byakoma abajajinga n'abategerera truth about marriage ababubaddemuko baamanya so we wouldn't go that much twandikomyawo ne tugamba kale waba yasobya noli anyway kakikomaawo but yakisusiza omukazi yasirika yakoze pati omukazi gyalina okola omukazi yalina okudda ku TikTok n'aleekaana because aba yagala sympathy kati ate omusajja yagala sympathy mumanyi omwana eyampadde challenge bwe nabadde sisuubiramu nakweyisa kale kweyisa machuwa yono omwana gundi ono abadde atambula ne sefu Hazel, sima Hazel. Badi semanyi badde nsaba nze we mubanga muli ku set kuno nga mugenda kwogera ku bantu mulimu abantu be mutayina no just ndese obulesi just akawala akwe kayine neisa je keisiza je nabadde sikasuubira abo abaana abalenzi abato machuwa yes yeisiza machuwa nasirika we yabadde ayogera like yabadde addamu ngere enziramuye and I don't know how these guys get so lucky. Ochimanyi abasajja abatalina makulu abatalina nnyo kiddako kati sefko si musajja no like chengezako gamba leave alone them banange nze kwalo twabadde mu basatu anze ne bwansabula sikirina mbuzibu because sifulumangako bya kisiru nga ye bya okitegeera but nze njogera amazima. These boys get so lucky ne bafuna abawala abali presentable abawala abali hardworking abawala abali reasoning okitegeera kati kana akawala ka bouncing nga wekaddayo we bafuna misunderstanding okitegeera as a man that is really legit oyina ebintu ebimu by'otuula ne weesootinga n'ogamba naye nga you need to grow okitegeera nga weetaaga okula kati omusajja eyajja luli eri mu break up eyasooka n'otunyumiza ebyali ku mukazi n'emweno break up era byokyanyumya like agamba old story nze simanyi bawala mwe you need better man you need better ndyasoka kutomera mwana batomedde nnyo kale bo ekisenge kigenda bamira batomedde nnyo bw'ojja bw'oddayo bw'ova mu bbibo olinnya mu musulo eyo kapo yo yansusse okumanya n'okutegeera nze bannaayi so over the weekend tubadde n'omukolo gwa Lily Puzzle era tumuyozaayoza waliwo ekiwala ekyanyiziza bakiyitaani kiriwo ku Facebook simanyi kyali kinoonyeza basajja bakazi kyagaba emusebe omukazi yakase Lily Puzzle omukolo ne bwamukaka era ye tamwagala bw'ayagala ye naye akakeba ekyo kyani erinnya omukazi ayagala Lily Puzzle ayagala ekyo kiwala tetulina bw'ayagala mukwano muwala gwe oba baamukase kasita yabadde ne simayiro yazinnye ku mukolo gwe n'anyumirwa byabwerere yamwanjudde n'ebiwala bya social media ekikennyo kwesiba ku bantu kati wanatwala mukolo gwa Baby Glory era waliwo yamwesibako abawala kaatabukira ku TikTok lwaki bajja ssaawa za mikolo nga ziwedde buli kimu kiwedde ne mujja era oyo yali bba wange era oyo biki emikolo gisitula bingi kituufu but njagala nnyo Lily Puzzle ekisooka anyway neeyisaaye abadde talaga nti oba mufumbo leave alone being humble nze omuntu yenna nga takweka personality ye mwagala nnyo omuntu atahayidinga personality ye bano abantu bonna bemumula abalyo tuwonyabonya ku TikTok abalyo tuwa obudde tuboogereko it is because they refuse to show who they are in the first place okitegeera kati bagenda okurevealinga personality yaabwe ng'abantu balina picture ndala okitegeera but lunabe from way back he has been an open guy like ali open minded ye muntu agenda okujja ayogera ekintu the way nga bwakirabye okitegeera kati wama bayimbira akayimba mukyala gwe tukaza wuyi munsonyiwe
tekyali kyakola bwato byansasewo nayise n'abakazi abafumbo nno saakiguddeko abakuba obuyimba ku mizigo obuyimba obumanyi bwa mizigo 10 n'egyo naye bannange obeera baneefa bakyapangisa tulina ebizibu naye sookolege nga tetunamaliriza bano bapangisa emizigo baabaki okututeerangako ufa ne batuleekaanizanga buli kumakya nga twebasi si kyangu omuntu bambi oggula ufa abantu abamu boolaba bazisonda tukyebase tumalayo renti waffe oli n'akuba ebidongo n'abaleekaaniza ne mubula otuno gamba nekali ssente zange omupangisa muno tomumalaako mirembe ani amala kwani mwembi mwembi yasasula ruumu eyo akole buli kyayagala kyekyamujja ewa maama we naye bintu bizibumu nsira abagagge bakuba bidongo bwe lwaki opangisa ennyumba eza layisi nti omuntu ne waba akubakyatuse ku neiba wange ate neiba wekiriizo muli wamu mukwano gwange kubanga ennyumba zemmanye ezitegeerekeka omuntu alhamdulillah alezo yazimponya va ku mizigo 12 banaye nga tuwunzika oba okumaliriza kwegamba buli omu aweeyo akalowoozo ku Miki mwamugambe si musajja banaye Miki yanditulese Miki mukwano tukwagala osamba kapiira komeeyo mu kapiira ebirala bireke naate nganze mmulabi talabika kuba musambi wa kapiira kyonna kyakola naye nze mulaba nnyo musambi wa kapiira nga baba balabika edda n'agalanga babbo Babola nabagalanga naye simanyi. Okimanyi that guy was okay back in the days nga bakyakola live n'oyo like nga everyone bambi nga ngamba bambi this guy bambi ayagala mukazi we naye kyoba olaba it's not good okujajinga marriage y'omuntu by the way nedda love bwetyo bitandika birungi gye biggwera nga tutandika owulira obuzibu kweli story gutwagamu naye mbagamba eyo gundi wandibaamu laavu ate tetwaswala mukwano tetwaswala n'omugwambu gaffe laavu yeeriwo laavu yeesumbuwa abantu abo laavu ekutuma okukola ky'otandikoze kyekisooka laavu ekuleetera obusungu n'ofubutuka by'otandifubutuka naye mukwano abakyalina eyo naye ate waliwo laavu weesukka nga kati busiru kati tojja kuŋŋa nti ekya Miki laavu nedda baaba nedda mukwano please go kwegamba si laavu no eyinza okuba naye laavu kati obuzibu obuliwo abasajja abasinga tebaagala bakyawa bo bamanyi be bakyawa kati buli w'omukyawa bw'oti afiringa guilty n'akwata obuswavu n'obusungu n'abigatta n'atandika okufumbutuka statement zatalina kukola ki kufubutuka okitegeera naye ng'ekimukozesa ekyo kumusooka ate ng'ennaku zino abakyala babikozesa abawala babikozesa bw'aba takwetaaga nga nakyakwetaagako olugwa akugambirawo waayi tukole tukite kati kyova olaba abasajja bali disappointed nnyo bavudde nnyo mu kamera batubogganira byebakolanga bibakola kati papa Misach walolo yali ku live sister yali live yali ku interview yali ayogera about marriage naye ebigambo bye yayogera mpulira nga byantuula ku mutima era my next guy is going to enjoy me kubanga nayiga nnyo bannanga agenda kunyumira obulamu Misach yagamba bw'obeeranga mu relationship at some point kkiriza ogabe win like is it protecting like okukuuma ekitiibwa most of the times and to respect the both of you kuba buli lw'ogaba win bingi by'oba okoze eki by'oba oshatinze down bitagenda kusituka but buli we munaabeera nga buli omu tayagala kati kyova olaba baashi yalese oli abeere mugezi n'ayokya okitegeera akolayo kagundi ke n'akolayo ka video n'ateekako ka caption n'asirika tayogedde okitegeera gwe ne bw'olaba caption n'ogijajinga naye takoze eki kati bw'oyogera oba oyonoona naye singa baaleka wali ekintu bwe kyali buli omu
fena twali tubirese like you know ebintu bya TikTok obimanyi bihitinga 1 week 2 weeks 3 days nekisirira nekivaawo naye ate ekyo tolina bwogenda kikola mukwana amaka kamera zayingira nnyo relationship zaffe kamera zatuyingirira nnyo tolina ngeri gyogenda jijjawo era nayeza nyina omwami n'omutunuzaamu kamera abasajja betwagala kuba waliwo omuwala yakadetinga gayi nga ajjeeyo kamera banne omuwala yamala ku musajja bambi nga gayi olaba tabyagala naye nga simu agijjeeyo oba abaana abawala kiki ekirese ekyo we are living in a very sad generation mukyo kyentegeeza nti olwaleero omuntu abeera wano n'alaga nga musanyufu nnyo naye nga ku mutima alina ennaku nnyingi kati omuntu buli waafunayo ka small achievement ayagala akakuba abantu babalage nti bananga I'm doing fine okitegeera kati ebyo ate muna ebintu abantu ebiyinza baggwamu because the world is full of proving abantu nina n'akakapu okakasa kususse mu nsi kati buli lw'oyagala okakasa manyi olina oteekamu ennyo okakasa kususse mu nsi abaana balivinga obulamu obuli feeke mu kamera naye nga basula bubi basulanga 8 abawala basula 4 mu luumu ya mitwalo 4 buli omu aleta 10 naye ng'akulaga buli wiiki akyusa wiiki nina obulamu katonda nze obwo obulamu naava obwo obulamu buli feeke bwa kisiru bana abawala mulekera okulivinga obulamu obuli feeke nakulaga agenda kukwata iPhone agyebakire 17 yafulumye kati bannange yafulumye la hawla wala quwwata mujje yafulumye it's okay mujje bannange badde ekyabagamba abawala balivinga obulamu obuli feeke baagala iPhone ayagala sula mu apartment ayagala kuteekako wiigi ayagala kutambula out everyday ayagala kwevuga naye talina mulimu gwakola ki talina wadde business etunda omudaala gw'ennyaanya wowe bannange nga tumaliriza n'okumaliriza kubanga nga tusazeeko anyway ndowooza omaliriza nga tumaliriza oba nga tuwunzika tubadde ku Miki tugendako ewalirikazo tumuyozaayoza kubanga kyeyakoze kiyina gye kyalaza abavubuka liripazo mulina ekifaananyi abantu kyemulabamu naye yatulazeeko ate ekifaananyi ekirala nti taata ate muzadde ate responsible guy abavubuka kye batali yaswazizza abasajja abakulu yayongedde okubalumya kati gagenda kugamba mbwani yabagamba mbu omuntu okuwasa kyekiraga obuvunaanyizibwa buli simu nnyo nti buli maka mwebuli simu nnyo nti buli maka mulimu obufumbo waliwo acomplaininze mbu tebakubye luyimba lwa lirikazo abayimbi banne babaddeyo nashinga tumaliriza nashinga tumaliriza ku miramwa gyaffe gyonna gye tubaddeko abaana abawala obalekerayo kagambo kyoba abaana bo abaana abalenzi sina balenzi w'omulenzi aba tanatuuka kumasa abasajja mukole ekyokubiri mulonde abakazi ababazimba mulonde abakazi ababazimba ebyo bikulu nno mukole mulonde abakazi ababazimba omukazi wa out mulekeeyo akuzimba muteeke waka muyinza okuba munnange tutandikidde eno muzi out ne bigwera mu nanti era omuntu anakuzimba from the beginning omulaba oyagala kuba wakyakola mu maka gaabwe kobe mukazi balagira ngeri yakutambuza mu bulamu olaba n'aba kobe mukazi gwe woli awo omusajja akukwana nga wavunaanyizibwa omulaba n'omanya n'omusajja wavunaanyizibwa ono just bya wano biggwera wano weeyunze ku Miki mubeere ba motivational speaker no mubulire abantu engeri gye balina otambuzamu obulamu
omusajja kwananga fulani omulaba naye nga abawala ebirungi bye twagala biri mu maaso tebiri mu maaso tubirina naye obifunye otya ebirungi kuva buto batugamba biri mu maaso kuva ku mwaka gumu 2 3 kati nkaddiye wamma mbagamba wabula salongondeka wamma mbagamba abakyala ebirungi byetwagala tubikolerere tuleme bigwira kyabugazi nga makanika kikulu okitegeera kuba gyonaakoma ogwira iphone enkyo ogwira apartment luli ogwira emmotoka luli ogenda fuuka ki onaavaawo ng'obeera addicted nga gwe toyagala kyonna kyekiri ate banaye tudde eri Katonda ebiseera ebimu tusabe ku Katonda atuwe ku magezi okitegeera kubanga ebintu bino oba tuzuuka buzuukusi n'ogamba kankole kino nga teweebuuzizza twebuuze twebuulirire tumanye kye tulina okukola kuba kati tetukyalina basenga ne basenga baafuuka batiikitooka kituufu nnyo ne bamaama baffe atali tikitooka nga tumaliriza kiro bwe tumalirize really puzzle congratulations we love you so much for me I love your music okay you love his music yeah wembe ebyamakulu tetwamufaako awo nyini ku love his music wenjagala otandikira banayinza sigenda kubeera na bigambo bingi nnyo at the moment because I think ndowooza kumpi gundi ya leero babadde bano bagindekedde nze nsinza okubagamba oyogedde oluzungu luwiraiti bannaye tomuleeta naawe tetuleeta bakongo kyokka nno kanguga yatugambye mutanzi muswayiri ani muswayiri nenze lumukitomidiyegenda tumaliriza kakati wamma nga tumaliriza njagala kugamba abantu nze saagala kubuulira abantu kikyakukola kyemanyi mu nsi buli muntu amanyi kyayagala buli muntu amanyi ekyokukola okitegeera naava bw'oba oyagala mukazi wakulya ssente omanye ow'okumujja bw'oba oyagala mukazi wakuteeka waka era omanye emitendera gy'oyitamu okukola okumufuna kakati buli muntu akole accordingly ku kyasobola ate bwe mumala okubifuna bwe mubigwamu banne temutufuukira buzibu kubanga at the first place tetwaliyo nga mutandika singa abantu bwe muba nga mwetandika mujja ne mutugamba nti kakati naava ne kasuku tuzze okitegeera tugenda tutandika omukwano gwaffe era naava ne kasuku okitegeera munnange era ngereza omusajja omunene oyo mutwale kasuku tomuzaala wa musajja w'amaanyi alina ssente kasuku omanyi abagazi badetinga sibimanyi basimuka yadetingangako bakyali bange sijja kwogera nnyo ku mabina ate anyway nga tumaliriza tukoledde ku Silverback atuteekamu omusimbi Yukon Constructors and Consultant basangibwa on Ntebe Road Enkumba opposite S&S building gwe naagala okugula ettaka ayagala okubanga baguza ate batunda oyagala okubanjiza abapangisa abo kwegamba ng'ensonga zo zonna zikwatagana na ttaka banoonyeko bakugu besimbu tebalimu buyaaye wadde era oba watawaana n'ab'ettaka mukwano noonyako ku Yukon Constructors and Consultant basangibwa on Ntebe Road Enkumba opposite S&S building osobola okuba ng'obanoonyako tubadde bwetyo ku Life Experience Uganda nange mwana mwala washa naava namatovu ne bannange nga mutulaba obeere bulungi bye bye. Thank you guys, we love you so much, keep watching Life Experience. mwana mwala naava